abaanirira obuyonjo nze naliko embaala nina pesidensi tekimu n'ekirala badeeza etinnya baliwamu amazzi wakyapaazi banwantuliwo erinnya yensekakato Dorothy and my reactions mainly singa bwe tamanyi ngaffe abakulembeze obujjayo kasasiro obulala okumu obukozesa bye municipality this other time waste management contractinze baali mu bitundu byaffe so that tubamanye nga ne bwolabo appeal ekirala kiri ku response engeri gye muhandolinga issues tugenzenga mu bukiiko obw'enjawulo mu committees as Guma nga tubagamba nti amasomero weegati ne bwega amazzi amakyafu mu bantu but you don't respond response eri slow. We are going to handle because focusing on municipality tugitadde nnyo ku solid waste ne tuleka other kind of waste nga bwe tutwala solid waste as an important. My other issue, senior communications officer mbasaba muddeyo ku byalo mukome abantu tebamanyi nti tulina n'amateeka ag'ekussa kasasiro mu municipality. So I'm requesting mukwatagane ne bassentebe ejja kubaawo ne ba whistleblowers bategeere nti bwe ndaba njiira kasasiro ekisembayo maybe sosole kasasiro temubisomesezza obviously abantu ku west. Yes, thank you. Ne bagenda mu bifo bino so wejjeyo gyayiibwa oluwawa akaatu mu nsawo ebe corruption president w'ebisaidi gyayogerako nti kino ekisanja corruption yakole ki aveewo naye abakulu bano aba municipality we bajjanga kuhotereyo nga mugyogeddeko nti eriwa kazambi essomero liriwa kazambi n'agenda mu bantu olubawayo akasente nga bavaawo nga beeyongera awalala nga nabo babawo akasente nga beeyongera awalala ekibuga kyaffe n'osanga nga kikyafu. So communication officer tukusaba otugambire abakulu abo enguzi bagyesonyiwe bakole kigenda mu maaso okulaakulanya ekibuga kyaffe kyeyongereyo. Ndio Serita omuluka gwa Nsuube Itaward omulonde eyamaze okulayira era nga leero wetutandikidde ddala emirimu officially. Tubadde wano n'omusomo nga gwa kasasiro tutukoze tutya okumala kasasiro mu kibuga kyaffe Mukono municipality oba Mukono at large. Njogedde ku nsonga ya corruption kubanga ffenna twategedde nti kino ekisanja teri kwebaka tulina kulwanisa n'enguzi naye ekisinga okutuluma kati nga council gye mbaddemu ekisanja ekiwedde twayisa bylaws ezigenda okukola ku kasasiro resolution neeyita era ne bylaws nezikola kino ezigenda ne up to now tetumanyi lwaki bylaws ezo tezikola tezikola senga mu kibuga temuliimu ki kasasiro kubanga abakulembeze tugezezaako nnyo okulaba nga tuyisa ebintu naye bo ne balemererwa obikola ki obiteeka mu kibuga ne twebuuza nti bo kasasiro bakyayagala abeere mu kibuga oba balina kye bamukola ki kye bamufunamu oba kye bamulyamu ekyo nno kibuuzo eri ba technicals. Then another thing njogede ku kintu ekiri corruption tetukoma ku kasasiro tulina kazambi ayiibwa hotels amasomero ne bamutanga enkuba etonnye oba abamu ne bamuta obudde bw'ekiro ng'abantu bakoze eki banyuze. Tugezezaako okuyita abantu abo ne tuba engaginga oba ne tubagamba balo forces ne tubagamba nti awo wali ne wali kazambi bamukola we bati. Unfortunately abantu abo we bagendayo ne babawa akantu ne bateeka mu nsawo eyo issue nga bagikola ki nga bagikomyawo oba essomero tebalina kye bagigambako okukola some improvement ne tubeera nga tulina problem eyo naye senga tewaliwo corruption ng'oli ayagala ekibuga kye kikule twavinge ekibuga ekiyonjo
senga abantu befiiriza ne bakola ne balema okutwala kijjawo bakita ne balema okuteeka akasente ke babawadde mu nsawo ne bakola emirimu gyabwe nga bwe giteekeddwa okukola ekyo kyetwagala okulwanisa mu Mukono municipality ekisanja kino tubeere n'ekibuga ekiyonjo eyitiridde eri buli wamu tuze girwanisa nakulondola sente za muli wa musolo. Sebo lebanya munjagala obategeeza nze ndi mukulembeze mu kibuga kino ekya Mukono municipality. Ekyamazima kiri nti Lugolo Richard Kasirivu ebizibu by'ensanga ekiwanga Rwanda Kasasiro municipal mwatuleetera abasajja balinga abajja okukola obukozi ssente abasuubuzi ffe waffe tulina the west mututamye bannange municipal mba mwine endagano gye mwakola n'aba the west mbeegayiridde mugiseseme abasajja bano balinga bayaye balinga babbibubi abasajja bajja batukakasa ne twogera eri abantu bulungi ne tubakwana timugenda sasula mutwalo gumu abasajja bafuuka ekizibu Kasasiro wenda Kasasiro wesatu the west bwemba mwina gye mwavanga mwajja kusuubula bye musuubudde bimala Mukono ffe waffe mu kiwanga be bantu abateekawo Kasasiro ku makya emmotoka bwefanga Kasasiro amaze ofuluma mu bikomera by'abantu ekitegeeza tebagenda mu musomba lumu yafaako wiiki 2 embwa ne zizannyira omwo embwa ne zipamu omwo pampa ne zifuuka ekizibu mu community ye the west oligio katubagamba bwemba mwina abalabe mutuleetera mutuleetere ate ekirala mukomyewo ekimotoka kyaffe ekyatambulanga ekimotoka kyatambulanga buli lwakuna abantu n'amanya nti Kasasiro ekimotoka kijja nituutaasibwa ebisaaniko naye bano be mwatuleetera ba service provider mubajje gye mwabasuubula. Wangula Steven ssentebe w'ekyalo Ekigunga ate nga nange ndi musumba ku lw'ekisa kya Mukama waffe Yesu Kristo. Ekigunga eri mu muluka gw'Ennyenje gombololo ya Goma ku Mukono municipality. Olwaleero ndi musanyufu nnyo nti abakama baffe municipal batuyise wano nga boogera ku nsonga ezikyakutte ensi eno gye bayita Kasasiro. Basanzeeko nga bayogera ku nsonga ezo ezimu naye nga tutambuddemu naye nze nga nze ssentebe w'ekyalo obuzibu obuliwo ku municipal ya Mukono wano nti amateeka agalungamya oba agakwata abamasamasa Kasasiro n'embeera yaako ennafu buli omu akola nga waayagala. Tugezaako kati nga madala nga nze ekitundu kyange Ekigunga tugezezzaako era nga tukwatagana ne Musawo Mugerwa okukola bulungi bwansi. Nze emirimu gyange kukubiriza abatuuze ne bajumbira Musawo Mugerwa ng'atuweereza track eno eziswala Kasasiro 527 naye tukomekereza abantu abavudde kumpi ne wala buli omu aleeta Kasasiro ke n'amaaso ago wamu naye bwe twakwata nti ensonga zino zibeekookoko amaanyi twagenda okugizuula nga ne Musawo Mugerwa n'akkiriza nti bo nga municipal council tebalina amateeka agakwata ku bantu abamaaso akaki Kasasiro. Mu bayiro within the municipal council omuntu asangibwa nga amaasa Kasasiro asasule sente bweziti oba asibibwe banga bweziti kubanga consequences zonna kyekireeta omuntu okubeera nga amanyi nti kino wanaba nkikoze kino kyekigenda kunzaalirwa ki naye wanaba tekiriiyo tujja kubeera mu meeting bweziti nga tekirimu ekigenda mu maaso. Zijjukira omwaka oguwedde abakama baffe bano ku division baatutwala eggulu kye bayita benchmarking okulaba b'eggulu bakola batya. Nze omuntu omu atakkiriziganya nabo saakkiriziganya nabo for the first time okukwata nze abeera mu kibuga n'omutwala eri mu byalo eggulu okulaba b'eggulu bakola batya. Naye njagala kubagamba abasebo ne banyago kyetwalabye eggulu kiyinza okutwala Mukono municipal council myaka nga 40 okutuuka ggulu waali. Obuyonjo obuli eggulu newankubadde ng'olina akasasiroko mu ngalo olaba obuyonjo bwayo n'osigala ng'okwata kasasiroko wakiri n'ogiteeka mu nsawo zo onoonya woonokola kitya. Naye we twakwenda eri nali nsuubira nti bakama baffe n'enjigiriza gye twafuna eri bajja kutuuka wano bagiteeke mu nkola. Naye kuva we twava omwaka guli oguwedde Novemba okutuuka n'olwaliro siwulirangako n'ekintu kimu kye bakozeeko ekifaanagana nga bali.
n'olw'ensonga eyo mbadde mbasaba babage amateeka omuntu asangibwa nga amasa kasasiro akolebwe ng'amateeka wekola ki eragira. Ssentebe w'ekigunga Kigunga esangibwa mu muluka gw'Ennyenje ggombolola ya Goma municipal council ya Mukozi. Era ekibuuzo ky'ombuuzizza ewangula nkomawo okulembera abantu ng'ekitundu kyange ekigunga 2026 omwezi guno gwennyini tuliko gye tutandise olwaleero. Era tugenda kuddamu kunoonya kalimo mu bantu abamu bamanyi nzimusumba era nsumbi abatuuze b'ekigunga bulungi nnyo era nzikiriza nti abatuuze bajja kuddamu banteekeko obwesige okutwaliza wamu akalulu kalubi. Bwe tugenda mu bantu abantu bajja kunteekamu obwesige kubanga kigunga bwe nasanga 2018 si ekigunga leero gye tuliko. Kigunga evudde ku kyalo kati saawa zino tutunulira site tulina n'eŋŋombo zaffe my village my pride. Tuva mu ttaka lino tugenda kukuba kolasi mu kitundu kyaffe. Kati nsaba abatuuze b'ekigunga abeetoolodde ekigunga okujja lunaku za mwezi 28 okujumbira nnyo okusimba ku layini era baddemu balonde omulokole Wangula Stephen ekigunga tugitwale mu maaso. Ku lwa Katonda n'ensi yange sigadde nze Wangula Stephen ssentebe era omuntu ayeesimbyewo okubeera ssentebe w'ekigunga 2026. Buli muntu azimba ennyumba ebeerenga condition ng'alina okulaga kasasiro yagira ki gy'alaga ebeerenga bakiteekako ne ku plan era bagenda ne bakola inspection okulaba ebisaaniko bigira ki lw'osanga ennyumba ng'erina emizigo 2 naye nga buli muntu aliko eriyo afuluma n'obuveera gwe ng'agukutte gwa blue ng'olowooza agenda bintu byagenda ku dduuka naye olaba nga teri amulaba n'asuula kasasiro yaweerera ddala afuna wali akazikiza n'agenda n'agira ki n'asuula. Tuyambeko aba municipality era ennaku zino mbadde mu kyalo nangamba emizigo gino gyonna n'otuuka nga tewali kasasiro wadde kasasiro yazeewo. Lwekyo municipality etuyambe wadde naffe mu kyalo gyekiri naye omukono gwammwe ogwo gutuyamba nnyo. Kati ekigambo kino ekyabanene bano bannanyini masomero kansala Goma division 2026-2031 ensonga ya kasasiro ndudde ebbanga nga tujoogerako ne tawuni Kiraaka ne bakiyamani bange ab'ebyalo olumu kyawaliriza tawuni Kiraaka ne kiyamani kya Sabati Goma division okusitula bakiyapasoni b'ebyalo 38 ne babitwala eggulu benchmarking okulaba eb'eggulu beeyisa batya bamanje nigenda batya kasasiro n'ebitundu byabwe. Ne ekyenneewunyisiza nti ebbanga lye baamala eggulu ennaku zaali 3 baakomawo netiweri kibaateekesa mu nkola ne kiddayo wansi nti obuyinza balabika baali beeta tebabulina nga Goma division nga baludde wamu ne kyamani kya Saba Kyafre ne batekiniko waggulu batuule bawe bassentebe obuyinza okukwata abo bonna abamasa kasasiro mu bitundu byabwe kubanga ne ku kampuni zino zetumanyi nti zikunganya kasasiro mu bantu ne bajjamu akasente akatono ogenda olaba mu ntandikwa nga bafuna contract ezo boogera birala after 1 month nga omwezi guyiseewo ne bakola birala mu society kubanga ogenda olaba nga sente ze batugamba nga baba contract bwe badda mu kusolooza abantu ate zibaki endala nekireetera abantu abavaayo akasente kaabwe okuddamu okubanga bamasa kasasiro kubanga sente ze baba basabye okutwala kasasiro ziba nnyingi ate oluusi ne babasasula ng'ate tebanona kasasiro mu budde kasasiro n'abazimba gataliraawo era okuva mu nnyoma enkuba weetonnya abaana nga babisaasaanya oba embwa zibisaasaanyiza ng'enkuba ebitwala bwe bulwadde bwe tukola ki bwe tulina mu bitundu. So ze ŋŋamba municipality ne batekiniko batawuni Kiraaka nti beegendereze bakontrakita ne baba kasasiro bababulire sente ze balina okujja ku bantu nga ntono nnyo okusinziira ku ze babadde bakola bajjako abantu bajja kuba bawaayo kasasiro mu mmotoka bamutwale bekuumwe nga tebafuna ki mulwadde. Otherwise ebanasigalira ku sente ze baali babajjako kasasiro bagenda sigala nabo mu mayumba enkuba bwetonya bamusuule ekindi babakaze nnyingi ate nga tebazirina abantu bakweyiiya. Tulina enguudo ezaplaningwa ku mulimu okuba ku mulembe gwa Ssemanda nezitaggulwa ezaali engazi nezigenda nga zizimbwamu kaakati ne weesange nti olwaleero n'okutambuza ebintu ebimu kizibu
twalinawo awali walambikidwa nti wajja okubeera ssentebe w'ekyalo Kagala ekisangibwa mu Buluka bw'Ebukeerere. Tuzze mu lukiiko wano baalutuyiseemu olwa kasasiro. Abantu nze bulijjo nsiiba mbagamba nti Mukono municipality erina divisions bbiri. Divisioni ey'Eggoma ne divisioni eya Mukono Central. Naye ebizibu bya Mukono Central byawukana nnyo ku bizibu by'Eggoma division. Okugeza nga ku kyalo ekyange kyenvaako eky'Ekagala kyenkulembera Kagala ekiri mu Buluka bw'Ebukeerere. Kasasiro ow'e Kagala wanjawulo nnyo ku kasasiro ow'e Mukono Central Division olw'ensonga abantu bange ab'e Kagala bo bayina kasasiro waabwe ava mu nnimiro okugeza bayina essandiiko ezo ndagala eziva mu nnimiro ne baleeta ne basandiika emmere yaabwe. Olumala okusandiika emmere yaabwe essandiiko ne liddayo ate mu nnimiro yaabwe ne lifuuka ki? Ne lifuuka ebigimusa. Ne baano ab'owa Mukono Central mbw ate ffe kasasiro abeera atya balina electronic balina biki? Nedda. Ewaffe osanga n'omuntu akyalina ennyumba ey'essubi nga ne TV talina, ne waya tazirina ez'amasannyalaze, giraasi tazirina, ne pampa gye boogerako nga tagimanyi balina nappi zaabwe. Kakati ffe ab'e Kagala otugatta otya ab'e Kagala otugatta otya n'aba Central Mukono Central Division ku byalo bino ebyanga nga Mukono Cell nti nno tulina ebizibu ebimu ne kasasiro? Kiba kikyamu era tekisoboka. Wabula ffe ab'e Kagala nga Bukeerere tuli banjawulo nnyo byeno. N'olwekyo nze kyembadde mbasaba batwawulemu. Tewamala otwawuzaamu bamanye nti ebizibu by'ab'e Bukeerere yadde tuli mu Mukono municipality birala nnyo kasasiro waabwe wanjawulo kuwa wano e Mukono Central. Naye bwe banaatugatta wamu awo ekizibu kya kasasiro bagenda bati bakinogedde eddagala. Wangula Stephen ssentebe w'ekyalo Ekigunga ate nga nange ndi musumba ku lw'ekisa kya Mukama waffe Yesu Kristo. Ekigunga eri mu muluka gw'Ennyenje gombololo ya Goma Mukono municipality. Olwaleero ndi musanyufu nnyo nti abakama baffe municipal batuyise wano nga boogera ku nsonga ezikyakutte ensi eno gye bayita kasasiro. Basanzeeko nga bayogera ku nsonga ezo ezimu naye nga tutambuddemu. Naye nze ssentebe w'ekyalo obuzibu obuliwo ku municipal ya Mukono wano nti amateeka agalungamya oba agakwata abamasamasa kasasiro n'embeera yaako nnafu. Buli omu akola nga waayagala. Tugezaako kati nga madala nga nze ekitundu kyange Ekigunga tugezezzaako era nga tukwatagana ne Musawo Mugerwa okukola bulungi bwansi. Nze emirimu gyange kukubiriza abatuuze ne bajumbira. Musawo Mugerwa ng'atuweereza track eno eziswala kasasiro 527. Naye tukomekereza abantu abavudde kumpi ne wala buli omu aleeta kasasiro ke n'amaaso ago wamu. Naye bwe twakwata nti ensonga zino zibeekookoko amaanyi twagenda okugizuula nga ne Musawo Mugerwa n'akkiriza nti bo nga municipal council tebalina amateeka agakwata ku bantu abamaaso kasasiro. Nga ne mukulembeze wa Ghettos Mukono ku nsonga ya kasasiro gye tuliko wano olwaleero. Okusookera ddala njagala okugatta eddoboozi lyange naddala ku kibuga kyaffe ekya Mukono Municipal Council nti bw'otunuulira sekita yaffe eya ghetto tuyinza okuba abantu b'enkulembera mu ghettos be baakavaayo okukola omulimu ogulinga ogwa nakyewa nze gwe ndaba nga balongoosa ekibuga. Abaana abo abasinga bamuyita nti bayaaye abagenda nga balonda obuveera, balonda obucupacupa, balonda ebidomola. Abaana abo bw'oba obatunuulidde omulimu gwe bakola
baba bagasse ku kuyonja ekibuga naye bw'otunuulira ekibuga kyaffe municipality naddala abali mu department eno ey'okulaba nga waste ziri managed tebannavaayo nnyo kutuyambako. Abaana abo tebayitibwangako yadde ku musomo n'ogumu kubanga abaana abo be basooka okukwatira ddala mu kasasiro oli. Abaana abo ng'ekibuga Mukono kyali tuyambyeko ng'abageto nankubadde bo balowooza nti ebintu bye balondalonda babiggyamu ssente naye okubasomesa nakyo kya buvunaanyizibwa kubanga ebintu ebimu abaana abo bye balonda birimu obulwadde obwo obuveeraveera obukuba bujja ku bisaaniiko olwedde ebituumiddwa awamu. Ishu ekyali enkulu mu kibuga wano Mukono ku nsonga ya kasasiro bwe kubanga tetuliraakinga kyoyinza okuyita waste segregation nti osanga akaveera omwana ke yandironze akandi genze mu cycling ne kavaamu ekintu ekirala nga bakagasse mu bisaaniiko ebitayamba. Singa ebisaaniiko bino tubisegregatinga ne tubyawula ne tubiseparatinga nti bino bicupa bino byamadirisa buno buveera buli bwokka bino miziŋŋonyo giri gyokka osanga kyandituyambye. Omuntu ajja kujja nga yagagala gye bali naye omuntu agenda otuukaali ebikuta by'amatooke babigase mu mbwa efudde kugamba nga okubirondamu kizibu. So nze ndowooza ishu ekyasinza okuba enkulu nsonga ya kasasiro Mukono nti ebisaaniiko byaffe tebyawuddwa. Bw'ova ku ekyo ebisaaniiko byaffe byonna nga bwe tubifulumya mu Mukono tebiri disposed of time. Osanga entuumu nemala mu kifo ewingi kanso egamba emmotoka nninato eyateekebwawo nga provider ayambako naye tatikka byatagenda kufunako ssente ate ng'abantu banyumirwa nnyo okutuma ebisaaniiko bwe batali agenda basasulira. So nze ndowooza ng'ekibuga Mukono olw'okuba twayambibwa tuli mu nteekateeka eno eyankuleta Kampala nsaba ezimu ku measures eziri e Kampala zijje Mukono. Ebisaaniiko ebeere rutiini nti buli lunaku emmotoka zeetala mu Mukono okulaba nga tukendeeza ku bisaaniiko nga n'abakulembeze abasookebwako ku byalo gamba batuuze baabwe engeri gye bakwatamu kasasiro. Ennyumba buli muntu azimba ennyumba ng'alina provision ya kasasiro bw'oba tolinawo omuteeka bakiri tufune obukutiya bwebanga kansa netuwe ebisawo ebyo ebinene mutukuŋŋaanyiza abantu babimanye n'ebisawo nabyo tubirambe omuntu amanye nti kino ekisawo bwe kiba kyalwedi omwo mubaamu bintu ebideedire ennyo mubaamu mbwa mubaamu bintu ebikyafu ebireeta obulwadde. Oli amanye nti wano wensanga ekiveera nga kyabula nja kusangamu obuveera oba kasasiro atali nnyo wa bulabe. Today tuzze kusoma ku musomo gwa kasasiro nga batugamba recently baali bakasindika y'abaana okukola survey ku kasasiro Mukono tutuuseewa mu waste management naddala solid waste ne other types of waste. Kati mu eno meeting bazzenga okuyitanga ku abakulembeze ba kansala ne ba LC1 okulaba ki waliwo enkyukakyuka mu kasasiro ki ekireme and basobola kimpuvingawo. Nze okwogera ekitundu kyenkiikirira nga nakato ekitundu kyankeerire kikula at a faster speed. I think we were introducing the west kyali nga tukyakiconsidering nga semi-urban naye in the last 5 years twakakuba emabega kikuza at a very high speed. Population wise kyeyongedde in that waste management alina okweyongerako mu ngeri ki luli kyali tekyafuna contractor in terms of okujja kasasiro olutindi mu bantu naye ebyalonga bukeerere katwe nabusuku kasasiro eyongedde. Waliwo enkyukakyuka nti ever since Mukono municipality yaleeta bacontractors naye bacontractors baneeno babadde tebali so efficient okulaba nga kasasiro atwayo naki mu bitundu ebyo. So nga ffe leero wano ng'abakulira biki bye basobola okwongerako okulaba nga kasasiro kale abeera soovu mu bitundu. Era ezimu ku ndowooza zetubagambye nti tubadde tufokasinze nnyo ku solid ne twerabira other types of waste nga waste water management nti wakyaliwo abantu ng'azimba ennyumba oba azimba essomero n'atazimba sokupics ezo muno agenda mazzi gakozesebwa
kazibe ennyumba z'abapangisa nga amazzi gagenda mu bantu ate ne wabeera nga wabaddewo slow response nti abantu bwe baloopa nti ono atuteera amazzi g'amakyafu tujjamu balwawo okubeera nga barespondinga eri abantu abo kati era nga kyetusaba municipality improvingemu n'ekirala edde ku kitundu esomesa abantu ku mateeka ga kasasiro kuba bwe banaasomesa abantu nti gano amateeka bwe gali ate gakola ndowooza kina improvingako abantu komplayinga ne bamanya nti kasasiro tulinamu disposinga bwetuti ate nga n'ekirala abantu tebanayiga ku segregatinga west ekikalubiriza contract eri mu kudampinga kati osanga olumu nga waliwo west asigalayo mu bitundu olw'okuba abantu tebamusegregatinga naye nga ffe tusuubira nti bye tuteeseza wano ebiteekebwa mu nkola abantu ne bajja ku bitundu ne babasomesa ku nsonga ez'ekusa kasasiro ne bababuulira n'amateeka agagenda okubakwasibwa kwabo abatugiwayo wa kasasiro kijja yambako abantu okubeera nga babadispozinga kasasiro bulungi oba mu nkola ennungi era n'okusoma nti bagende ku marediyo ku mativi basomesa abantu kasasiro bajja mu meetings ez'ebyalo basomesa abantu kasasiro ebyo byebisinga obukulu kuba kasasiro abantu lwayongera okumumanya buli omu amanya nawakuddukira ng'alabye oli ayiye kasasiro ewuwe n'amanya nja kuddukira eno okuteeka golukoleko nze ndowooza kyekyo ekibuga ggulu ensinga municipality Mukono wala nnyo ddala obuzibu bwe tulina wano tetukolera wamu newankubadde nga wali kisite babadde mu lutalo myaka 2 naye gwe nanga ali wano otuuka ggulu noweerabira nti oli mu nsi e Uganda oba muli mu nsi endala kasasiro ka wano bakama baffe abakwiniminisitule batujjako obukulembeze buno ne batengalenga kasasiro ate ng'abatuuze tebasomeseddwa wano mu krawu mukyala oli nalweniso asindika omuntu ne gakuniya ku bodaboda owa bodaboda ng'atuuka ku geeti ya mulala n'asumulula okomekereza nga ku geeti yo ziri ku kasasiro basebo ne banyabo mu abatuyise wano badde mbasaba busabi omukulembeze oba bintu bino batendera bino byonna bye tulikuwano tujja bireka wano tugende eri abantu abazaala kasasiro madala ng'ewaffe Kigunga tekyalinga kyalo tosobola na kusangawo osobola kuyiwa muki ng'ono waba Principal Environment Officer wa Mukono olunaku lwaleero tubadde tulina abakulembeze tuli mu kubasaba bakakase data oba amawulire abantu baffe ba data collectors be twasindika okutalaga ebyalo okuba nti banoonyereza ku nsonga eyekuusa kasasiro. Kasasiro kintu kyamaanyi nnyo naddala mu kibuga kino Mukono era nga tukoze kaweefube okulaba nti nno ekizibu ekyo tukituula ku nfeete. Abantu baffe batambudde ennaku 5 nga batalaga ebyalo nga bakwataganya wamu n'aba LC1 kati olwaleero tubadde tubayita mu luzungu kye bayita validation nga ba LC1 batukakasa nti gano amawulire ge baakuŋŋaanya matuufu mu byalo bino baatuukawo obuzibu obusinga buli luddawa tusobole obunogera eddagala nga tuli wamu. Kino bwe tukimala olunaku lw'enkya tugenda kuba ati tusisinkana era abantu be bamu nga tukola ekiwandiiko nnamutayiko b'enteekateeka eneetuyamba okuba nti tulongoosa ensonga ya kasasiro mu Mukono ebeere nga etambula bulungi. Twayise ba LC1 twayise ba service provider abatukolamu omulimu ogw'okutuŋŋaanyamu kasasiro ne tuyita ne ba stakeholder nga bannamawulire n'abantu abalala abaagaliza Mukono ebirungi. Jjukira ffe nga Mukono twali twakola strategy oba ennambulula ey'okulaba nga tumanagingamu kasasiro gye twakola mu 2023 nga ekiwandiiko ekyo kitusuubira kigenda tutwala okuba nti tukozesa enkola y'emu paka 2033. Kati tubadde tugireviewinga oba nga tugizza bujja okulaba nti waliwo ebyakyuse waliwo ebikadde byetusobola okuba nga tujjamu ate tuteekemu n'ebipya bye tutalaba ku mulundi guli bisobole okuba nti strategy eno etuyamba okugonjoola ensonga ya kasasiro. Weerera era weegali agatuluŋŋamya engeri gye tugenda okukwatamu ensonga ya kasasiro lwakuba
ekizibu bantu baffe kumanya tteeka kibola twatandika n'okuba nti tuteekawo ttiimu y'abakalondoozi abava mu byalo eyo betuyita sanitation scout abatulaga nti ono ayiye wano Kasasiro bwe tuba tumukutte tusooka mukolako tutya nga ffe community okumusomesa n'asooka amanya naye ate nga ffe mukono twakola bayiro egenda okutulungamya ne tugiweereza eri wa Solisajja ne tusuubira omwaka guno nga tegunnaggwako tujja kuba tugifunye ate tugiteekese mu nkola esobole otuyambako ekirungi nti eneegenda okubeera approved nga tulina n'ebipya bye tuwongeddemu ebirowoozo abantu ebagenda otuwa wano olunaku lwaleero n'olwenkya batabula abantu abo betusindika mu field naddala ba scout bali Kasasiro ali solid ensonga ya sewage ekwasaganyizibwa basawo era abasawo be basivulanyizibwa okulondoola ekyo nakyo tujja kwogerezeganya n'abasawo tulabe engeri gye tukikwasaganyamu nakyo tukigonjoola buli penalty gye tukola tugijja mu tteeka etteeka lyetugamba omuntu bwakwatibwa either asibwa oba okusasula engassi kati tulina ne fine ze tugasseemu mu tteeka nti singa onoosangibwa ng'osuula Kasasiro mu mansamansa ojja kuvunaanibwa oba okuweebwa ebibonerezo ebibiri naye buli kye tukola tukijja mu tteeka tutandikira ku National Environment Management Act ne tukola regulation ne tukola ne guidelines naye tulina ne statutory instrument yatuweebwa tulina instrument yatuweebwa president ng'egamba nti abantu ebibuga bitandika okuteekawo enteekateeka y'okumanagingamu Kasasiro twagala okukozesa ebintu ebyo byonna byonna okutugayidinga okuba nti abantu abeesibiridde okuba nti bamenya etteeka tubakolako nga etteeka bwe liragira ekidde n'aba LC1s era netubakakasa nti obuvunaanyizibwa bw'okuyonja ebitundu byabwe buli ku bo kati ba LC1 banaatandika okuba nti bwe bakuba enkuŋŋaana bazzaayo amawulire gano tusuubira kiyinza okutuyambako okusingako okuba nti ate tugenda ku bizindaalo ne twogera ebizindaalo bisobola obutatuuka buli LC1 naye kati LC1 gwe tuyita wano waleero bw'aba akuba olukiiko aba asobola okusomesa abatuuze obungi tebamanyi kigambo kya bulungi bwansi tolina bw'obatandika kubateeka mu mutima ogwo kaakati nga buli omu alowooleza nti buli kibakola kirina kukolebwa nassente ebisasiro bibeera awantu birina kuyoolebwa na gavumenti enguudo okuzirongoosa kiralise bulungi bwansi birina kukolebwa gavumenti okujjako mpozi abo abaweza abaliwo omulembe nga Sir Edward Kadafa bebakimanyi kubanga twalina ebituli by'enguudo ng'oteekwa okulongoosa sipampa nzibu nnyo eri obutonde bwaffe naye okujjako nga kanso yeyeenyikiddemu netandika okulondala okuba nti eno ebintu ebyo ebiba bi selected points tekiri okukyuka